sometimes it is very impossible to revise it. The daru is very irreversible. Ne bamunoonya akuttewa efirimu nsapiano nenawe kintu omuntu aba akunyezeza tugenda alereka kulwisa nsonga ki nenawe kutamenyirira eyo leero nogaana banno babenga ba egenda maaso n'atema ayina kyalabye kyekitambula braza bwendi mwana sitole kingopa yeweka omwana mpaye munono wange ono ewe tuli mu nfo aliwa kumbe wuli nenawe bannange olina obubadi bungi omuwala wa bubadi ono yabuyise bubadi buno munange nga tudda ow'omulalo eyabadde abwase tolabani omuntu omuwala onaabeera munafu naye omulalu bw'aba mukazi ne waba mukazi kasitaagwa eddalu aba azitowa kalete nyweze kakwate kalete akaana ne bakawalula nange akaana bakawalula naye akaana nekekyanga ne mukama katonda omwana ono abadde akumamu mwambazi nga bamwambaza ebintu by'omulalo no bifuuse byampaka munnange tuba tuli awo musajja mukulu yuno kale bamusiba onyaga amusibye mukama wange eyamukutte ye boosi eyamufudde waya ye boosi kale baga lwaki musiba boosi wange bwe mutyo mumuse wansi owayi mukama munnange gunsingidde ddala ngatandika kwetonda ate muna basi ogenda okwetegereza omanye ebintu ebimu bijje oli nagamba naloosa omuzimu gw'abaaba mbaaba wange antugataba baabawo natumali mukubaja gendo balage ekyokkola kumbe ono yali gwali musamba ogwajja ku kyalo kino nga gukulembeddwa ono era kyova olaba waalabye omulalu ye nalabirawo mukama we waliwo omulimu ogwamuleeta ku kyalo ne bwe yatuuka ku kyalo kuno n'amanya ekyokkola neyerabira ekyokkola kati amugaasooka oyitewo kyova olaba asoose n'avaamu omugenzi n'avaamu n'omusamba gwennyini byonna ne bibanda ne bibulira muwala ono lyalinga bbanja yagala olabe kaakano baamukwatirawo azirise n'agamba ekyo ekyokugwa kitegeeza muluddewo omuntu oba obadde otambula n'ogwa oba oluddewo tugende munnange wetuddire omusajja mukulu ali eno ayina ekyuma bane obugoye bw'emagombe buba bulabika bulungi kali agala muwerekera kumbe ono tagenda kakweni tugende
Namuga tuyagala ewakambe nga ntuno. Ogenda straight. Namuga nga nkulagirire naye nga togenda genda. Bulijjo waka waffe. Naye ojja lunakuwasa. Namulagirira. Kumaca. Namuga bw'oli bojjo jjanga lwa Sande ku makya olw'eggulu taliiyo. Ngeri gy'ali muzimu olw'eggulu aba agenze kutuga. Kulaba? Kati n'akulaba byonna. Kale nga basiibu tamanyi kyasiibula. Ye akuguzibwa Moses Marshall Legal Names. Omuwala nga bamuleeta mpakaka. Okusinziira ku kigambo ekiri omusamba gwe kyogedde. Waliwo obubi obwagenda maaso wano. Njagala olabe. Era n'okudda kw'omuzimu kuno kuliko ensonga. Tuba tuli awo. Gwe bagamba ajje ku Sande ku makya ajja kati. Musiya mchana. Mbalamusiza bakulu. Atulabe bibatoto. Otulaba tuli wano ate otubuuza ekiriwo. Mbadde nnakyembuza. Munnaye. Mbadde n'ensonga endeese. Atambuzaako omuwala gwe bayita Juli. Ekiki? Anoonya ani? Obuuza nga yafa. Juli nga yafa dda. Yafa. Oli gw'onoonya yafa n'ono naye. Panna. Mbadde naye eggulu. Ye muntu gwe nabadde naye naŋŋamba nzija olwaleero. Bulijjo alina azimu. Bane bavubuka mmwe abagoberera sikaati. Ojja kwawula omugenzi. Ojja kibi kati ekyo. Ali aliko n'endagala ebisobola okuzibwa n'engomu. Kati ye enfa mwamuziikirire. bagamba mbu eddagala lyonna erinaza omwana ono engulu agudde wano liriko lye yafa. Munnange bannaffe nga bakwata kubo nga bajja ku malaalo, bagenda otuuka ku malaalo, olwo n'omulasita giddeko kale batuuka nabaga mulinde. Omulasita we babeeredde mukwano, omuwala yamuwa jaketi kadi yagisanze eno lindako yagala kufa laba yitawo ojoja ono yamugaa jaketi ginone mbulijjo omugenzi gwawonye empewo gijeeyo kati nno yimuka watambula butambuzi misinde ogende ewamweka utaasa abantu ogenda okwetegereza ono. Ekibonerezo kino kye yafuna okulabikani akwana omuzimu, era oli omuzimu guno yasalawo abe nga agusitula mu ngeri emu oba endala, naye omuzimu mu kugusitula jjukira emwala gwe yali akwana kade yamukwana kumbe kaali kanyeebwa ak'omusambu ono gwe yajja nagwo, ono n'akwana omuzimu ne bano mu ngeri y'emu okulabikani bamanya okulabika kufa kw'omwana waabwe wano ono okugwedda lukyava ku ki lyali kkubo lyakunoonyezaako omulasita. Omulasita ali yadduka ewaabwe walabika waaliyo essabo kati bamugamba yange odde ku kiggwa abalumi wammwe bafa, bw'otaakola ekyembeera tegenda kubeera nungi. Kwekwata n'ennanka basobole okugenda okulabikani bataasa oli eyali yasirika nga muganda we attiddwa. So mu kino nti oyinza okulaba ekintu kyonna nga kibaawo naye nga kiba mirundi ebiri. Waliwo yali kwegamba ono naye yajja anoonya yazuula omuntu gwe yali anoonya omulasita, kubanga akabonero kaali kukwanibwa muzimu. Noono naye kwe yamulabira n'amugadde ewammwe kubanga onoonyezebwa bbanga ddene. Twali tulabadde manyikiddwa nga Ebyembi. Tujja kuba tutandikirawo ekitundu ekyokubiri tunaba nga tukifunye sobola okumanya ki ekyaddirira oluvannyuma lwa byonna abankumire.